Abakristaayo mwenna tusanyuse okubalaba, tubaaniriza n'okusaba n'okusinza eno ye Ssabbiiti yaffe ey'Okuna olw'Okuzuukira nga kuwedde. Bannaye mukulike amakulu era katusabire ne bannaffe bonna abakyali mu kkubo nga bakyajja. Ttiimu Matayo tubaaniriza bwe bagenda okukulira okusaba kwa leero, naye era nga bwe mulaba ndowooza bakyali eyo mu ffumbiro bateekateeka buli kimu ekigenda okukozesebwa leero. Kale ambasabe tuyimukemu katono, tuyimirire tusabemu nga twetegekera okusaba kwaffe. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, Omutonzi era Omukuumi w'abantu bonna. Ayi Mukama, tukwebaza okututambuza olwaleero n'otuleeta wano mu kusinza okwaleero. Ayi Mukama, ebigambo byaffe byonna n'okusaba kwaffe kwonna kwe tunaawaayo olwaleero okuteeka mu maaso go, kubeere okusiima mu maaso go, okuteeka mu bikolwa ebyo byonna bye tunaaba tusabye. Ate Ayi Mukama, awulirize n'okusinza kwaffe. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kale oluganda katutandike okusinza kwaffe nga tuyimba oluyimba 242, oluyimba 242 nga tugulawo okusinza kwaffe.
Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutuukirivu. Ekisa kibeere gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire abasobola, tukakkane nga tujjukira nti Katonda ali naffe wano kaakano. Ffenna wamu twatulisaala eno. Ayi Kitaffe Ayinza byonna era ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga zo bwe zibula, okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, gaana okuwulira amateeka go amatukuvu, tuleke ebitugwanira okukola era nitukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe, naye ggwe Ayi Mukama otuddemu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda obasaasire abaatula okwonoona kwabwe, obazaaboneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ng'Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutwala n'okwegendereza, nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Obawe tukwegayidde Mukama waffe ow'ekisa, abantu bo abakwesiga okusonyiyibwa n'emirembe, balongoosebwe ebibi byabwe byonna, balyoke bakuweerezenga n'omutima omutereevu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale twatule essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuyigiriza. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona, otutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama otwasama emimwa gyaffe. Ayi Mukama yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Wekyali bubereberye, wekiri ne kaakano, wekiriba n'emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Erinnya Mukama litendereze. Ekisulo ekisooka kivudde mu Eddirira Sura 3 olunyiriri lwa 11 okutuuka 13. Eddirira Sura 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku 13. Awo omwezi ogw'omusanvu gwatuuka, abaana ba Isirayiri baali mu bibuga, abantu ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi ng'omuntu omu. Awo Yesuwa mutabani wa Yozodaaki n'ayimirira ne baganda be bakabona, ne Zerubbaberi mutabani wa Satuliyeri ne baganda be, ne bazimba ekyoto kya Katonda wa Isirayiri okwerangayo okwo ebiweebwayo ebyokebwa, nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omusajja wa Katonda. Ne basimba ekyoto mu kifo kyakyo, newankubadde nga baali batya abantu ab'omu nsi. Ne baweerayo okwo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama buli nkya n'akawungeezi. Ne bakwatanga embaga ey'ensiisira nga bwe kyawandiikibwa. Ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa ebya bunaku ng'omuwendo gwabyo bwe gwali, ng'ekiragiro bwe kyali.
ng'ebyagwanira buli nnaku bwe byali. Oluvannyuma ne bawaayo ebiweebwayo eby'okwokebwa eby'emirembe gyonna n'ebiweebwayo eby'emyezi egyakaboneka eby'embaga zonna eza Mukama ezaalagirwa n'ekya buli muntu eyawaayo nga yagadde ekiweebwayo ku bubwe eri Mukama. Ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'omusanvu kwe baatandikira okuwaayo ebiweebwayo ebyayokebwa eri Mukama. Naye emisingi gya yeekaalu ya Mukama nga teginaba kussibwawo, era ne bawa abazimbi n'ababazzi ensimbi n'ebyokulya n'ebyokunywa n'amafuta ne babiwa ab'e Sodoni n'ab'e Ttuulo, okujja emivule ku Lebanooni okugireeta ku nnyanja e Yoppa nga Kulo kabaka w'Abaperusi bwe yabalagira. Omwaka ogwokubiri kasookedde bajja eri ennyumba ya Katonda e Yerusaalemi mu mwezi ogwokubiri, Zerubbaberi mutabani wa Seyatuliyeri ne Yesuwa mutabani wa Yozadaaki ne batandika omulimu ne baganda baabwe abalala. Ne batandika omulimu ne bakabona n'Abaleevi n'abo abaali bavudde mu busibe obwo ne bajja e Yerusaalemi ne babeegattako. Ne balonda Abaleevi abawezezza emyaka 3 n'okukirawo okulabirira omulimu ogw'okuzimba ennyumba ya Mukama. Awo Yesuwa n'ayimirira ne batabani be ne baganda be, ne Kadumyeri ne batabani be ne batabani ba Yuda, ne beegattwamu okulabirira abakozi mu nnyumba ya Katonda. Ne beegattibwako batabani ba Kenadaadi n'Abaleevi batabani baabwe ne baganda baabwe. Awo abazimbi ne bassaawo emisingi gya yeekaalu ya Mukama. Bakabona ne bajja nga bambadde ebyambalo byabwe nga balina amakondeere, n'Abaleevi batabani ba Asafu nga balina ebitaasa okutendereza Mukama, nga Dawudi kabaka wa Isirayiri bwe yateekateeka. Ne bayimba nga batendereza nga beebaza Mukama nga boogera nti, kubanga mulungi n'okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna egya Isirayiri. Abantu bonna ne boogera waggulu mu ddoboozi ddene nga batendereza Mukama, kubanga emisingi y'ennyumba ya Mukama gissibbwawo. Naye bangi ku bakabona n'Abaleevi n'abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe n'abakadde abaalaba ennyumba eyasooka, emisingi y'ennyumba eno egyassibwa mu maaso gaabwe, ne bakaaba amaziga n'eddoboozi ddene, so nga abalala bangi baayogera waggulu n'essanyu. Abantu n'okuyinza ne batayinza kwawula eddoboozi ery'okwogerera waggulu n'essanyu n'eddoboozi ery'okukaba kw'abantu, kubanga abantu baayogera waggulu n'eddoboozi ddene, oluyoogaano ne luliirwa wala. Ekiruyi kyaffe ekisookawo ekikomi. Zabbuli ya leero evudde mu Zabbuli za Dawudi eya 29 kuva ku lunyiriri olusooka paka ku olw'ekkumi. Mumuwe Mukama, mumuwe abaana b'abazira, mumuwe Mukama ekitiibwa n'amaanyi, mumuwe Mukama ekitiibwa, erinnya lye kye lisaanira. Mumusinze Mukama mu butuukirivu obuwooma. Eddoboozi lya Mukama liri ku mazzi. Katonda ow'ekitiibwa bw'atuka, ye Mukama ku mazzi amangi. Eddoboozi lya Mukama ly'amaanyi. Eddoboozi lya Mukama lijjudde ekitiibwa. Eddoboozi lya Mukama limenya emivule. Weewaawo, Mukama amenyaamenya emivule gya Lebanooni, era
azinyisa ng'ennyana, Lebanooni ne Siriyooni ng'ennyana ey'embogo. Eddoboozi lya Mukama lyawula ennimi ez'omuliro. Eddoboozi lya Mukama likankanya eddungu. Mukama akakkanya eddungu lya Kadeesi. Eddoboozi lya Mukama lizaaza empeewo era likunkumulira ddala amabira. Era mu yeekaalu ye buli kintu kyogera nti ekitiibwa. Mukama yatuula nga kabaka ku mataba. Weewaawo Mukama atuula nga kabaka emirembe gyonna. Mukama aliwa amaanyi abantu be. Mukama omukisa gw'aliwa abantu be gye mirembe. Ekitiibwa kibe ekitaffe n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye ekiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Kale katuwulire n'ekitundu ekyokubiri. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Abeefeso ekikyula ey'okubiri olunyiriri 11 okutuuka ku lunyiriri olw'abiri. Kale mujjukire ng'edda mmwe abaali ab'amawanga abiri abakomole be baayita abakomolebbwa mu mubiri okukomolebwa n'emikono, nga mu biro biri mwali nga muli wala ne Kristo, mwali nga muboolebwa mu kika kya Isirayiri, era mwali bannaggwanga ng'eri endagaano ez'okusuubiza, nga temulina kusuubira, nga temulina Katonda mu nsi. Naye kaakano mu Kristo Yesu, mmwe abaali ewala edda musembezebwa olw'omusaayi gwa Kristo, kubanga ye gy'emirembe gyaffe. Eyafuula byombi ekimu, n'amenyawo ekisenge ekya wakati ekyawula. Bwe yamala okuggyawo mu mubiri gwe obulabe, tawuleeti ey'ebiragiro ebiri mu mateeka, alyoke atonde mu ye yennyini abo bombi okubeera omu omuggya, kubanga yaleeta emirembe, era alyoke atabaganye bombi eri Katonda mu mubiri gumu olw'omusaalaba gwe yattira obulabe ku gwo. N'ajja n'ababuulira enjiri ey'emirembe mu abaali ewala n'emirembe abaali okumpi, kubanga ku bw'oyo ffembi tulina okusembera kwaffe eri Kitaffe mu Mwoyo omu. Kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga n'abayise, naye muli ba kika kimu n'abatukuvu, era bamu ba mu nnyumba ya Katonda, kubanga mwazimbibwa ku musingi gwe batume ne bannabbi, Kristo Yesu yennyini bw'ali ejjinja eddene ery'oku nsonda. Mwoyo buli nnyumba yonna bw'agattibwa obulungi, ekkula okubeeranga yeekaalu entukuvu mu Mukama waffe. Mwoyo era nammwe muzimbibwa wamu
okubeera ekisulo kya Katonda mu mwoyo. Ekitundu kyaffe kikulu. Abooluganda, tusituke tuyimbe oluyimba olwokubiri, oluyimba 210, buli muntu yenna awulire. Watule enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana wo omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi busajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu. Atudde ku mukono gwa ddyo gwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira okw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza abo obutuukirivu.
sanyusa abantu bo Ayi Mukama lokola abantu bo. n'okusikaawo obulungi Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. kubanga tewali muntu abalira obulamu bwekka ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. So tetujjako omwoyo muntu. Kale ffenna twatule essaala ey'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo gwakenga mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro kino olw'okwagala kw'omwana wo omu yekka mulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Kale ffenna twatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kale abooluganda tufukamire oba tutuule tweyongere okusaba. Wewombeeke nga tugenda okweyongera okusaba. Ayi Mukama tukwebaza olw'olunaku olulungi luno lw'otuwadde. Tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Tukwebaza olwa buli omu ali mu kifo kino. Mukama tujja gy'oli nga tuleeta abakulembeze baffe nga batwala ekifo kino, abatukulembera mu kkanisa yaffe neyo bonna buva gy'oli kubaka Kitange Taata. N'olwekyo tukusaba era tukwegayirira okubaluŋŋamya, okubawabula batufuge bulungi nga ggwe kubaka Kitange Taata obaluŋŋamizza. Kubaka Taata tukwebaza olw'amaka gaffe, tukwebaza olw'abaana baffe, tukwebaza olw'abakyala n'abaami. Mukama bonna tubaleeta mu maaso go, bataata babeere bataata abalungi, kabaka ne bamaama babeere bamaama abalungi abawabula abaana. Kabaka Kitange Taata bamaama bakozese okuzimba amaka gaabwe, ne bataata nabo bakozese okubeera bataata abalungi abalabirira abaana, abawabula abaana. Mukama kabaka tuteeka ensi eno mu mikono gyo, ng'ensi efuukuuse, ng'ebintu bikyuse, ng'abaana tebaagala kugambwako. Naye omulungi omwesigwa, tuyambe ffe ng'abazadde, tuyambe ffe ng'abamaama, tuyambe kabaka Kitange Taata okutuyigiriza engeri gye tunaakwatamu abaana baffe, si mu ngeri eboonoona naye mu ngeri ebawabula. Kabaka Kitange Taata tubalage ekkubo ettuufu. Tuva tukoola Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamya, atuluŋŋamye buli yonna bye tukola. Mulungi omwesigwa, tuleeta n'emirimu gyaffe mu mikono gyo, tugenda ne tukola. Mukama ffenna gye tugenda okukola tuweereyo omukisa ogutaliiko buyinike. Bayibuli gweyogerako nti gw'ogaba omukisa ogutaliiko obuyinike. Mukama tuleeta emirimu gyaffe mu mikono gyo, ng'enkya tutandika wiiki empya, tugiteeka mu mikono gyo kabaka wa bakabaka. Taata nga tufuluma okugenda okukola, genda naffe, tukulembera amagenda gaffe era n'amadda, otuwonye buli kabi konna akali mu kkubo, oziyize buli bubi bwonna obuli mu mirimu. Kabaka mu makubo mwe tutambulira, abavuga amamotoka go b'ovuga Mukama waleme okubeerawo obubenje. Kabaka waleme okubeerawo bwonna. Kabaka Kitange Taata ebyesittaza mu makubo mwe tuyita, buli bifumbo ebiri mu makubo biggyewo. Kabaka tuwonga wiiki eno empya mu maaso go, tugifuniremu omukisa. Abatalina mirimu nabo tubateeka mu mikono gyo Mukama, bawe emirimu basobole okukola, basobole okulabirira famire zaabwe Mukama. Taata tuteeka abantu baffe abali e Uganda be tutali nabo bakuumireyo, nga abazadde baffe abamu bali Uganda, n'eŋŋanda n'emikwano, buli omu mukuumi Mukama. Ye n'ab'omu maka ge obagabirire. Musumba omulungi, tukwebaza Kabaka Kitange Taata olw'obulamu bw'otuwadde. Ffe tetuli malwaliro, tetuli mu ntaana, tetuli mu makofini Mukama, naye waliwo abafiiriddwa. Tubaleeta gy'oli Omusumba omulungi, nga tulina Abakristaayo bannaffe abaaviiriddwako abazadde, abaaviiriddwako eŋŋanda. Mukama Taata tubaleeta gy'oli. Tumanyi gwe okanfatinga Mukama. Taata gwe obudaabuda,
tubaleeta gy'oli omusumba omulungi obabudeebude kubanga gwe kiwummula obawummuze bategere nti gwe obwatera gwojjawo. Tuwaayo mukyala Esther Nakimbogo yafiiriddwa maama we, omusumba obulungi tumuteeka mu mikono gye tumuteeka mu mikono gyo nga yatambudde ogenda e Uganda. Mukama mukulembera agende bulungi ne byonna bye bagenda okuyitamu okuziika maama we omusumba omulungi bibayisemu bulungi ne bw'anaatuuka okukomawo era omukulembere bulungi. Kabaka omusumba omulungi tuwaayo n'omukyalo omulala naye yafudde, kabaka kitange taata naye tuteeka abantu be mu mikono gyo bagumye babudeebude olw'okuviirwako maama olw'okuviirwako ŋŋanda. Mukama kitange taata buli omu abadde ali atakitaka kabaka taata naye bonna tubaleeta mu mikono gyo bw'oba obaleera Mukama babadde alabirira bonna tubateeka mu mikono gyo. Mukama n'emirimu emirungi gy'abadde akola gyonna kabaka kitange taata teekawo abantu abalala bagenda ogiddukanya nga taliiwo. Kabaka omusumba omulungi bongera okuleeta abaana baffe kabaka kitange taata bagenda okutandika okukola abamu nga bamaze okusoma bafunira emirimu emirungi abatalina mirimu basobole okulabirira abazadde kubanga n'abazadde babadde babalabirira. Omusumba omulungi ne tutasabye naye ng'olaba tubyetaaga kkiriza obituwanga bitusaanira byonna tubisabye nga tubiyisa mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Kale abakristaayo olw'okukendeezaako ku budde kubanga tulina bwe tugenda okugendamu ng'okusaba kuwedde tetugenda kuyimba luyimba kati tugenda butereevu okuwulira ekigambo munnaffe kyatutegekedde. Kale mu kaseera kano kannyanirize mwannyinaze mukyala Janet Mukiibi ajje atusoosootere obubaka atusoosooterere obubaka kyekigambo ekituufu kyengezaako bw'atutegekedde olwaleero. Kale nyawo tukwaniriza mukyala Mukiibi. Abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo. Nga bwe tuwulidde nti tetulina budde bungi, ngenda kufuba nnyo okuyita mu bwangu kozese obudakiika obutono bwe tusigazza mbeere nga mmaliriza ebigambo bye ŋŋenda okwogerako nga Mukama bw'anaaba annuŋŋamizza. Katusabe. Ayi Mukama Katonda Kitange, nkwekwasa mu kaseera kano nga ŋŋenda okwogera ebigambo ebiva mu kigambo kyo obeere nga gw'oyogera. Mukama tutuukeko awali obwetaavu tusaasire mu kisa kye kingi tukole nga bw'oyagala suusinga ffe bwe twagala. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabe. Sigenda kubuulira nga bwe kiri mu programu si sermon. Ngenda kukola ekintu kye bayita mu Luzungu bakiyita homily. Homily kyekintu ekikolebwa mu kifo kya sermon eri affe abali lay people abatali basumba. Bwe tuba nga tetulina musumba tukola kye bayita homily, kwe kuba nga twogera okuva mu bigambo naye ng'ate tetubuulira. N'olwekyo sibuulira, ngenda kwogera bwogezi. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Bannange mukyamuke kyamukeemu. Ensonga eri eti nti we muli balamu. Mwena musa. Ekyo tukyebalize Mukama. Mwena mutuna mundaba. Ani atandaba? Mwebaze Mukama. Alongo tonda. Ate bw'oba nga tondaba ali badde towanise mukono. Naye ondaba. Twebaza Mukama. Kati mbadde njala kwogerako mangu nnyo ate era mbimpinki ku byawandiikibwa naye nga ebyawandiikibwa bwe mbadde njala kwogerako ate byetooloola n'eritajja w'olunaku lwaleero yenna ebisomeddwa olwaleero naye okusinga byonna olw'okuba tetulina musumba tetugenda kusembera tetufuna mukisa kufuna kusoma njiri so nga ate
enjiri yeebeera esomebwa by'ebigambo byennyini Yesu bye yayogera eri abayigirizwa be n'eri ffe bye yatulekera okutambulizaako obulamu. Naye ngenda kukonayo katono mu njiri y'olwaleero ebadde mu makanisa wonna okusinziira ku litaje olunaku lwaleero, ebadde mu Yokaana essula 10 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'ekkumi, ng'egamba nti ddala ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala, oyo ye mubbi era omunyazi. Naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Oyo omuggazi amuggalirawo, n'endiga zimuwulira eddoboozi. Aziyita, endiga ne zimanya. Azifulumya ebweru. Bw'amala okuzifulumya ezize zonna, azikulembera, n'endiga zimugoberera kubanga zimumanya eddoboozi. N'ebisingawo n'ebisingawo. Njagadde okusooka okwogera ku kyawandiikibwa ekyo. Yesu yakozesa ekyawandiikibwa kino, bw'oddamu okusoma ennyiri ebbiri eziddako zigamba nti naye ate abayigiriza tebaategeera kiki kyabagamba. Simanyi oba nsome ennyongereyo. Yesu n'abagerera olugero luno, naye bo tebaategeera bigambo bwe biri bye yabagamba. Awo Yesu n'abagamba nti nate nti ddala ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Kankomaawo, ebadde njiri nkanvuko, naye njagadde kusooka komakaawo. Kati njagala nsooke njogereko katono nnyo ku kigambo ky'endiga kino. Yerusaalemi ebiseera ebyo siroga nti bwe kiri kati, obulunzi bwali bw'amaanyi nnyo, naye nga endiga kye kimu ku bisolo ebyali birundibwa ennyo. Era bw'oba olaba mu njiri yonna wonna waliwo referensi ku ndiga, ne Yesu afaananyizibwa omwana w'endiga wa Katonda. Endiga erifaalingibwako nnyo nnyo. So endiga kyali kintu kyangu nnyo okuweerako illustration abantu ne bagitegeera mangu. N'olwekyo Yesu yakozesa ekisibo ky'endiga n'emiryango gy'endiga n'endiga zino zennyini nga bwe ziwulira, abantu bategeere mangu. Naye ate ekikwewuunyisa tebaategeera. Kati ono ayogera kyalibadde kyangu nnyo okuleza nti kati bw'agamba nti omulyango gw'endiga we ziyingirira, omusumba bw'ayogera eddoboozi zimuwulira mangu. Nokirifaayo n'ogamba wowo ekyo kyagamba. Njagala kwogerako ku ndiga katono kubanga ndi authority mu bintu by'endiga. Mukimanyi? Eddira ndiga. Kakati endiga kyekisolo ekigezigezi wadde nga tekiraga magezi gaakyo. Era kikutesa omutwe w'ekyo. Abaganda bagamba nti endiga okoteko omutwe, ekitegeeza nti temanyi embuzi gye ziraze. Zirunda embuzi ne zizitwala eyo ne zizikomyawo awaka. Endiga y'ensolo emanyi n'eddoboozi lyo. Bw'ogenda n'oyogera awali endiga nga tekuwulirangako, omutwe gwayo tegujjayo gubadde gukotese. Esigala ekotese. Naye omusumba bw'aba ng'ayogera, ewanga ng'ayitawo emutegeera mangu. Yesu kye yali agezaako okwagala abayigirizwa be. Yali annyonnyola Abafalisaayo, naye of course bababuulira abaana baabo nga n'omunaku okutuuka okunkumula. Abaalimu ng'ayagala bamanye nti kikulu nnyo okuwulira eddoboozi, kikulu nnyo okubeera omugezigezi. Kambaweeyo analogy y'endiga mu reality, mu life. Australia eyo waliyo omusango mu kkooti. Omusango guno gwali guwaabiddwa omulunzi omu gwe bali babbyeko endiga ye. N'agenda n'awaaba ng'oli eyagibbye naye agamba yange. Bonna ne bakalambira endiga yange, yaani yange nange yange.
ne bagamba kale tugende mu kkooti, omulamuzi atusalirewo endiga yaani. Ne bagenda mu kkooti. Ne babagamba mwenna muteeketeeke muleete obujulizi bwammwe, anaasinga y'anaatwala endiga. Nga baleeta yawandiise byonna nze okumanya yange yazaalibwa ng'eriko n'enkovu ng'eriko n'akakooya akabulaaka wano n'oli naye naga nti endiga eyo okumanya yange ewenyerawenyeramu era erimu white ne black. Omulamuzi ne bimusobera. Naga kaakati buli omu ebintu byayogedde endiga eno bigiriko. Nsigaze ekintu eki okusala omusango guno. Kampite witness asembayo. Abayita witness asembayo. Wandiga ng'ajja akumba mu kkooti, omulamuzi ng'agamba endiga bagikomyawo, gwe giyite. Oli bwe yagiyita teyennyenya, gwe giyita. Ono olwagiyita ng'endiga ekumbedde. Ng'omulamuzi agamba case closed. Omusango nga teguggweredde awo. Kikyengezaako okugamba nti omusumba nannyini ndiga amanyiddwa endiga ye, emuwulira, emumanyi. Yesu yayagala atubuuze tumumanyi ffe endiga ze. Bw'ayogera eddoboozi lye tuliwulira. Eddoboozi lye mulimanyi. Byayagala mubimanyi. Ayagala endiga egenda etwala embuzi ku ttale, endiga ekoteka muto. Byatukoledde tubimanyi. Ebyawandiikibwa ebirala byonna ebisomeddwa byetoolooledde ku kutendereza Mukama. Yoswa n'Abaleevi bwe batuuse nga bali mu lugendo olw'okugenda e Kanani, ne bakuba awo ekyoto. Ne batandika okwebaza Mukama. Naye ng'ate baali bamaze okuyita mu mbeera enzibu ennyo. Yonna yonna gye baali bajja bayita. Bajja baana ba Isirayiri bakomplaininga, tebeebaza Katonda. Buli lwe baakolanga ebitali byakwebaza, baafunanga ebizibu. Buli lwe baakolanga ebyokwebaza Mukama nga bwe bakola wano, ne tulaba ne bakuma ekyoto, ne bawaayo ebiweebwayo, ne bakuba ebitaasa, ne bazina. Katonda ng'abawa emikisa, ng'abongerayo, ng'abawanguza olutalo oluddako. Njagadde kwogerako naffe gye tuli mangu nnyo ku kintu ky'okwebaza. Kwebaza Mukama. Tulina ebintu bingi nnyo ebyokwebaza Mukama. Waliwo ayinza okubeerawo n'agamba nti nze sirina. Tewali. Buli w'otunula na buli ky'oyikola kirimu okwebaza Mukama. Waliwo omwogezi omu omumanyi ndowooza abamu Steve Harvey yagamba nti gratitude or the lack of it is the biggest block to our blessings. Ng'ate ekintu ekyo kituufu. Bw'obanga tokola kintu kiyitibwa kwebaza Mukama, tojja muwulira, okwo kwe kusooka. Tojja kutegeera biki by'ayagala okole, ate tojja kufuna mikisa gy'ayagala okukuwa. Twetaaga okujjukira mu bulamu bwaffe nti bw'obanga teweebaza n'okufuna tofuna. Ekyo tukimanyi. Ekintu ky'oyogera, ky'olowooza, ky'okola kye kibeera mu bulamu bwo. Obeerawo nga buli kiseera gwo complaininga, gwo grumblinga, buli mbeera ne bw'eba mbi ntya ogyongerayo mu bubi bwayo. Gwe nobeera ng'ogamba era kakati nze ndabye ngenda kufa, era kakati kiki kino ennyumba bagenda gitwala. Bajja gitwala. Ekintu kye tulina okuyiga okukola ng'era bwe tulaba nti abaana ba Isirayiri baatambula mu ddungu okumala emyaka 40. Ate nno ndowooza kye kiri ne waffe e Uganda. Kati emyaka 40 tutambula. Tumanyi gye tulaga. Kubanga baali bakomplaininga. Batukanga ne bagamba kakati Musa lwaki watuleeta wano? Ffe twalisigadde e Egypt n'okufa ne tufiirayo oba tufa. Naye kakati tulina mmere. Tugenda kufiira wano tewali mazzi, tewali ki. Buli lwe bakomplaininganga nga
olugendo oluslowing nga babeerawo awo ne bamalawo ennaku nnyingi nnyo nga Katonda talina kyabakoledde. Naye buli lwe baakolanga Mukama nga bw'ayagala, enjawulo yabeeranga nnene nnyo. Ekyo naffe kitukolako mu biro bino bye tuyitamu. Tuyita mu biro ebizibu. Kebera embeera nga yo ya muntu ya buntu bwa bulijjo. Embeera eyinza okukugwira n'ekuyitirirako. Bw'ogikkiriza n'ekusaanikira era n'obeera ng'ogamaze era nfudde kakati embeera eno nga bwezze nakola ntya, abantu bonna bankyaye era tebanjagala era bajja kukyawa era tebajja kwagala. Gwe weeyagale. You can't give what you don't have. Weewe okwagala okwo gwe wennyini. Naawe olyoka okuwa abalala ate olyoka oyongerweko. Bw'onoobeerawo n'oga economic crisis mu gira gye tuyitamu. Economic crisis yaze kakati tetujja kusobola kusasula bbiiru, tetujja kusobola kugendako na Uganda, buli kimu kyonna kyafudde. Labamu ekirungi, buli mbeera embi ejja Mukama agireeta asobole okukola transformation mu bulamu bwaffe. So si translation. Oba mmanyi enjawulo ya transformation ne translation. Translation oyimuka buyimusi n'ogenda okulaba ng'otuuse wali nga tomanyi na bwe watuuseewo, nga kiwedde nga tomanyi bwe wakikoze. Naye ng'era Mukama bwe yatambuza abaana ba Isirayiri bayisa mu ddungu ebbanga eppanvu, yali aba transforminga nti akuyisa mu lugendo n'akuyisa mu muliro n'akuyisa mu bisiriko n'akuyisa mu mayinja osobole okuvaamu eri ng'oli muntu mulala. You are transformed. So embeera Mukama zaatuyisaamu zireme okubeera excuse ez'obutamwebaza n'obutamutendereza n'obutamuwulira. Ekijja okutuweesa emikisa okuva eri Mukama kulaba ebirungi ebiri mu mbeera zonna ze tuba tulimu, kumulaba ye mu kiseera ekisinga okuba eky'ekizikiza n'olabamu Mukama, kumuweereza we kisingira okubeera ekizibu. Nga bwe mulaba Yesu bwe yayirira mu kiseera ekizibu ennyo we yakomerererwa, naye ate we yasinga okubeera transformed, Katonda n'amuzaala. So tukkirize Mukama, tumwekwateko, tumutendereze mu buli mbeera. Nabadde mu lumbewo mu Mbejja last night. Ombejja n'aŋŋamba kakati tusabe. Tusabireko. N'aŋŋamba kati omuntu afiiriddwa omuzadde we omusabira ki? Omugamba ki? Oyogera kigambo ki? Naye nga oyina okunoonya ebigambo mu mbeera eyo ey'akazigizi ebirungi ate birina okumulifutinga kubanga toyinza kwongera kumunyiga. Kubanga ne Bayibuli etugamba nti mu buli mbeera twebaze Mukama. Era ebigambo bye twayogeddeko yasimayirinze oluvannyuma lw'okusaba nga Mukama yeebazibwe. Tunoonye ebirungi, tubeere creative. Ne bw'oba nga embeera gy'oyitamu yesinga okuntolooza nti yesingayo okuba embi, noonya kubeera creative, otunula around yo ogambe nti owange embeera mbi nnyo naye olwaleero omusana gwaka. Mukama weebala olw'ekyo. Embeera mbi nnyo naye obunyonyi, nawulidde obunyonyi nga buyimba ku makya. There's so much to thank God for. Oyina ebintu gwe by'olina gwe ng'olowooza nti oli bubi nnyo era ocomplaining ogrumbling, naye ng'aba byegomba n'okufunako koota kaabyo be bangi mu nsi. Bamanyi abantu abali e Uganda abeegomba okulinnyako ennyonyi ogende oba wadde Nairobi. Mwe muli London. Ate ne wabaawo bali nga kugikwatako bw'ati oba kutuukako ku kisaawe Entebbe kyokka kimumala. Abamu mwazifuula taxi. Ngenze Uganda ogenda okuwulira enkyanse mwebaze Mukama olw'ebintu ebyo ebitono bye tulowooza nti bitono naye nga binene. Emmere gye tulya waliwo abatalya. Waliwo omuntu ali homeless ali ku street ayagala kibox kyaba ateekawo bw'ati empewo ereme mufuuwa. Kibox oli mu nnyumba yo weebase complaininga nnyo nnyumba Mukama bw'ali omuzibu tatuyambye. So
Twebaze Mukama mu buli mbeera gye tuyitamu na lwa buli kantu ke tulaba, naye ajja kutwongera okutuwa emikisa n'okutuggumiza mu kigambo kye. Nze Mukama muweera bujulizi mu nsonga eyo nti bwe ndaba ebizibu nga bimpitiriddeko nga mugamba weebale Mukama olw'ebizibu bino. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Weebale nnyo, weebalire ddala ebigambo ebyo. Kale abooluganda kambasabe tukolokoke tuyimbe oluyimba 193 193 omugabi w'ebirabo ebirungi nga bwe tuwaayo ebirabo byaffe. Oba osobola okuwaayo ku bank account eyo eri waggulu. Tulina ne card machine. Bw'oba oyagala okukozesa card naye nandibasabye bw'oba oyagala kuwaayo obweyamo obuweeyo ng'okusaba kuwedde. Naye bw'oba owaayo kirabo, ebirabo by'osobola okuwaayo kwa machine onyiga ekirabo n'onyiga sente z'oyagala okuwaayo n'oteekako card. Bw'oba nga ofunyemu obuzibu ompuubire ku mukono nja kujja nkuyambeeko. Kale tugolokoke tuyimbe oluyimba 193 mugabi w'ebirabo ebirungi.
mutuuleeko tuwulireyo ebigambo ebitonotono okuva ew'omukubiriza w'Abakristaayo. Abakristaayo mwenna abazze olwaleero okusaba wamu naffe, tusanyuse nnyo okubalaba. N'abo abali ku Zoom nabo tusanyuse, abaliko Mukama abongere emikisa. Tusaasira bonna abafiiriddwa nga tusookera mu Kristaayo waffe Omumbejja Nakimbirwe ne Harriet Nalumu Hughes. Bonna families tuzisaasidde nnyo, ate twebaza nnyo abo bonna abasobodde okugendayo okubuuza ku families. Bali nnyo, mwebalire ddala. Ate era twebaza n'abo abawaddeyo amabugo. Kino kankyogererewo nneme kudda mu mabega. Amabugo g'Omumbejja sofa gali 5 paundi 595. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Ate aga Harriet Hughes sofa gali paundi 420. Mukama abaddizeewo, mwebale okuba n'omukono omugabe. Ate twagala okusanyukirako abo abafunye essanyu mu mwezi guno oba olunaku olwaleero. Mukama abongere essanyu. Era twebaza n'abo ababadde baludde okujja okusaba ku wano naffe. Mwami Ssekiswa Ssebo. Ate ttiimu yo yeeweereza. Kandowooze nti onoobeegattako olwaleero. Weebale nnyo, weebale ddala okujja. Rose weebale okuyitako ojja. Ssebo tusanyusa okukulaba. Kati ngenda kulanga biki bye twawaayo okuwaayo mu Maaci omwezi oguwedde. Obweyamo bwali paundi 407. Ebirabo byali paundi 315 ne pensi 12. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bino birango. Olwaleero nga tumaliriza okusaba, tugenda kufuna okulonda bwe tuyita annual church meeting. Kale bannange abatannateeka amannya gammwe register please mugateekeko, kubanga mujja kuba nga temukkirizibwa kulonda. Ate annual PC meeting egenda okubeerawo nga 14 Ogwokutaano mu mwaka guno y'Oluzungu. Tubasaba mwenna bannange mujje ku makya mubeerewo, kubanga bwe tutabeerawo tekituyamba. Wano ne bwe tunaabeera 100 oba tukoze emikolo ne tubeera bangi nnyo naye nga temuzze mu Kkanisa ya Luzungu, kirina kye kitukosa. Tubasaba mweyongere okujjanga ku makya, naddala nga 14 tubasaba mujje. Meeyi n'omwezi ogenda okutandika, mubeereewo ku ssaawa 4. Era twebaza n'abo bonna abazze okusaba makya mu Luzungu. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala. Ate waliwo ekirowoozo nti kala ezinaabanga ziweereza, ezinaabanga teziweereza zo zisobolenga okujja ku makya, kubanga kizibu omuntu okujja ku makya ate n'anoonya waagenda okubeera okulinda saaviisi ey'essaawa 9:30. Tubakubiriza bannange, omulanga guno mbasaba mugutwale siriyasi, si gwa kuzannya.
Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati waliwo aba birthday omwezi guno. Anybody okay? Sebo kujja mwebale yangu mumusabire. Mwebaze. Kale mwenna mbasaba muyimuke tumusabire kojja. So kale ffenna tuwanike omukono tumusabire. Ayi Mukama omuddu ono ku lunaku luno olwaleero mu nsi muno, ayi Mukama mu mwezi guno omuwa omukisa, omwongere ayi Mukama obulamu, omwongere n'emikisa okuweereza ekkanisa yo. Ebyo byonna tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tulina okwebaza ennyo omubuulizi waffe olwaleero omukungu Janet Mukiibi. Weebale nnyo ebigambo by'obuulidde era kimanyi buli muntu alina kyajjeemu. Tulina okwebaza. Ate twebaza ne Engineer William Sekubunga, weebale okusapootinga. Ate bannange tubaagala musome obwawule oba reader, kubanga ekyo kijja kuyamba ekkanisa okugenda mu maaso. Ekyo naaba tetukikoze tudda mabega. Mwebale nnyo. Twebaza nnyo abakwaya, kwaya bannange muyimba muteekako. Mwebale nnyo, mubadde mulungi nnyo, mubadde mulungi ddala. Olowooza nti muli abantu ng'abiri naye ng'ate muli batono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'abo abalina amaloboozi n'abatalina tubasaba mwegatte ku kwaya. Twebaza n'omulanga waffe Mwami Kyeyune, mwebale nnyo. Ate twagala okwebaza ennyo abasomye ebitundu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oluganda si lwangu. Era twebaza nnyo ne ttiimu Matayo abaweereza olwaleero. Bwe tunaava wano tugenda mu Kasimoho tufuneyo ak'okulya n'ak'okunywa. Ate era twebaza Mwami Kalanzi ne Ssaalongo Kibuuka. Mwebale nnyo, mwebale okubeera ku byuma. Leero tetukoze buli, mwebale nnyo. Kati waliwo abagenyi abapya abazze. Nina mutabani wange Senjona. Nsanyuse nnyo 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 okulaba oyo mutabani wa Mwami Fred Simugera. Naye nkuze mulaba, tumuleze okuva mu buto. Naye ate kyassanyu okumulaba nti ayingidde mu kkanisa, kubanga kati yakulira abavubuka e Butabi. Mbadde eka bwe navudde wano n'enzirayo eka nga tumaze okusaba ku ssaawa nga 5:30. Kati nankubira ku ssaawa nga 8 n'aŋŋamba nti anti service ya ssaawa mmeka, naye okuva mu nnoosi mbadde simanyi nti anaakimeekinga.
naye weebale nnyo weebalire ddala Mukama akutuuseewo. Akati awo kyekifo kyo buli lw'onojjanga wonootuulanga. Ate era nkusaba weeyongere okujja ogatte abavubuka ab'omu makanisa gonna beeyongere okumanyigana sanga tunaafunamu n'omukyala. Mwerabale nnyo bannange, mwebale okumpuliriza. Abaaluka mwe mugenda okuddako okuweereza nga 21 Meeyi kale mwetegeke. Mwebale nnyo, Mukama abatambuze bulungi nga muzzeeyo eka era abayise mu long weekend eno bulungi, ate era ne wiiki ejja egende bulungi. Kakati tujja kubeera ne Vicar's Away Day nga 25 June. Tujja kubabuulira wa gye tuba tugenda, ate era n'emiwendo tujja kubibaweereza ku WhatsApp. Ate tugenda kubeera ne church ejja kubeera na anniversary emyaka 16 kasookanga etandika eya wano St Jude Ekkanisa y'Oluganda nga 28 Meeyi. Kale tulina ebintu bingi nnyo mu Meeyi. Ate era nga 21 Meeyi waliwo abaagala okugenda e Gloucester okulaba nga Reverend waffe James abadde atukulembera wano nga bamuyingiza mu kyaki ye empya. Mulabe mukyala Mukiibi bawandiika amannya tusobole okulaba nti tutegeka entambula obulungi. Era ndowooza byonna byawedde, byonna biweddeyo, tekisigadde. Genda kumala ku time bannange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kirungi, kati kambasabe tuyimuke tufune omukisa. Buli omu asabe essaala eyo nga yeeyagaliza omukisa mu wiiki eno ejja, ate n'okusabira munno akulinaanye omusabire omukisa. Kale ffenna twatula essaawa eyo. Mukama atuwe omukisa era atuwulire mulamu obutaggwaawo. Amiina. Mugende mu mirembe gya Yesu Kristo. Kale nga tufundikira okusinza kwaffe olwaleero, tuyimba oluyimbo 233 mu kibuga kya Katonda.